ntegezeddwa abantu bamirundi ng'etaano nti akabira ku kafuuse kattiro poliisi n'amagye ne SFC bateegawo abantu abavuga emmotoka abebigira babodaboda n'abanyega ne babajjako ensimbi nga bataddewo ekiddo ekyekiyayi. So poliisi amagye embale mulekerawo okubba bannayuganda. Ntegezeddwako abantu nga bataano nti ekibba abantu ensimbi n'okutulugunya bannayuganda ekisangibwa mu bitundu by'embale naddala mu akabira ak'ebyobuwangwa mu basalira embalu kafuuse kabbiro oba kattiro aka poliisi n'amagye bateegera abantu nga basudde ebiddo okubba abantu ensimbi zaabwe n'ebintu byabwe. So abantu b'embale mwena mwegendeze nga mutambula ekiro n'emisana ebangambye nti poliisi n'amagye babbirawo nnyo mu kabira ak'ebyobuwangwa oba traditional forest we basalira embalu. So bangambye nti babbirawo nnyo abantu awo. So abantu b'embale mwena mwegendereze nnyo, message njagadde njibatuusizeeko bulungi nnyo. So nno olwaleero njala tandika n'ekigula luggi. Ekigula luggi kino njala mutagingira omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu njala mu bannayuganda mwenna bawagira enkyukakyuka mubeereko kuno. Ekigula luggi kino egenda kubeera nga to dissolve the propaganda which is circulating around the social media. Omanyi bannayuganda Yoseti Bahapura mutabani wa Karekezi n'ekibiina kye ekyabayekera ekyababbi abeetadde mu ntebe gye bataliimu baali baateekawo ekintu ekyokuzoba bannayuganda akatambala ku maaso nga tebaagala mutegeere bo nga ate bafumba ebyo ne bibiteeka mu circulation ebifuna bitambula okunona amanya g'abantu. Olw'okuba nti emmotoka bwe yabalemeredde ne bagizza nga balina ekigendo lwaki bagiziza awo njagala buli omu ateeka essira era buli muntu njagala ntaginye Robert Kyagulanyi Ssentamu akakiiko k'abalooya k'abanopu ne bannanopu mwenda njagala mbeere ku vidiyo lwayo. Ekigula luggi kino njagala mukitegere waliwo propaganda atambula gwe njagala okuggyawo gwe ntadde mu kigula luggi ky'olwalyo. Propaganda natambula abantu ba NRM bali ku social media ne ba bloggers ba NRM ku social media abatambuza ebintu bino ne mu WhatsApp group. Njagala kikome ku nze nkibabule mu kitegere kyekigenda maaso mu Uganda nakiki batambuza olwaliro. Ekisookera ddala kiri bwe kiti. Waliwo kye propaganda ekitambula ngera kibasomera mu Luzungu nkibavunde mu Luganda mukitegere bulungi nnyo. Naye nga njagala bagamba nti bino byonna ebitambula NRM bye badde esiba mu myaka gyonna ng'ebikola okwonoona erinnya ly'abantu. Olaba yayonoono omugenzi Idi Amin Dada nti yali musezi ng'ali abantu. Ekiboozibozi ne kikula batuuka n'omuyeekera nga bakola ebintu by'ekisiru. Bino saagala bikole ku mukulembeze bwe tumanyi gwe twesiga atali anguzi ayagala enkyukakyuka kola bannayuganda saagala bakimukole. So nno abantu bano oluvannyuma nti emmotoka y'abalemeredde bagizza ng'amaze oteeka bye bataddemu kubanga ngenda batwala mu sitole entuufu emmotoka lwaki baagitadde na biki baagitaddemu. Kivudde bagambye muteegere Robert Kyagulanyi Ssentamu njala mutangira kuno Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi muhoozi Kanyiro Pama nyini naye abeereko ne Pasiti Pamene njagala ebeereko. Muntagire kale Karekezi Kayihura muntagire Sejjusa yeyita Sejjusa Smith Nyepunza nawe nzizo olwaliro. Njala tandika n'okuteekawo disclaimer y'emboozi eno NRM gyetambuza ng'ekola propaganda. Atamanyi propaganda y'emboozi eyonoona erinnya ly'omuntu n'ekifaananyi ky'omuntu okumulabisa nti mukyamu ate nga si mukyamu. Kino NRM ekikola ng'eyita ma bloggers wepo ne mu bloggers wepo ne ku social media platform ez'enjawulo okutambuza emboozi eno. Emboozi esoma etya? Emboozi esoma bw'eti. Oluvannyuma bali batambuza ekiboozi buno ne bwataba tetunagenda kulonda nga bagenda emboozi Kyagulanyi yali asime bamusasula asime biki. Emmotoka bwe yaje ne bagenda ate emmotoka baagimuwadde bikiri emmotoka Museveni yagimuddiza kati waliwo ekiboozi ekyatandise okutambula kyenjagala bajjireyo. Eno mamuyita propaganda blackmail and diversion. Ayagala okendeeza amaanyi ga Kyagulanyi ku social media ne mu diaspora okumuggyako abantu abadde bakola ki basupportinga cause eno. Mujja bewulira ku social media nga bitambuza njagadde nkibasomera olwali mu kitegeere lumu nti olwo propaganda blackmail diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafiirira famire n'afiirira bannayuganda kuba bannayuganda okuba nti abeezaawo struggle eno. Tandise bwe nti omuwumba tuutu oba mutamanya ngamba omu yawandiisa ekiboozibozi kino ng'asinziira mu ofiisi zaabwe ez'ebyokwerinda bagamba bati bakagambye nti kali film is over nti akatambi kawedde ne batandika bweti Bobby Wine surrenders to Museveni ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu yewaddeyo eri Museveni ekyo kikyamu si kituufu. Akatambi kano oba ebibozibozi bino byonna byogera si bituufu. Oli yagambye nti film is over nti akatambi kawedde. N'agamba nti Bobby Wine surrenders to Museveni nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yewaddeyo wa Museveni ekyo kikyamu nakyo kifu. Tugenze maaso. Museveni rewards him with Yugi shillings 45 billions and return of his car. Ne bagenda bagamba maaso nti Yoseri Tabasiro mutani wa Karekezi ne kigavumenti kye kyababbi mbu kyawaddeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwumbi 45 era kwe kuzza n'emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kifu tekinnabeerawo. Nkiddamu na kino kifu. Ne kagenda maaso ne kagamba bati it was Achwani all along. N'agamba nti bino byonna bibadde byakwewuddisa na kweyisa mu lujja oba kiyita mu lujja naye nga si bituufu. Olujjukira bakootinga olimba lule yalimba tikyali kiwaani bye baleeta bano. Omanyi NRM baluza ffe tutegeera nga tutegeera bulungi. Ne bagenda mu maaso ne bagamba the election season in which hundreds of youth were battered. Kati bagamba nti
mukusinzira ebyali mu kalulu kali akawedde nti abavubuka bangi abavubuka bakuba battibwa n'abamu bakyali mu makomera era abamu bali mu makomera bafeesinga ebibonerezo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo okuwaayo banne bonna n'abaleka mu makomera bavundireyo ye bamuwe ssente bamubudize n'emmotoka ye asobole okwerabira byonna eyo byonna bifu oyo gwe tuyita propaganda blackmail afumbiddwa okulonda erinnya lya Kyagulanyi kino kifu tekibangayo ngenze maaso. It has been established that after a period of behind the scenes negotiation bagambye nti oluvannyuma lw'akabanga akanene bateekawo enteeseganya wakati wa Yosef Tobasiro mutano wa Kalekezi ne Deputy Speaker Anita Amongi ne Leader of Opposition Mathias Mpuuga and PAC Chairman Mildred Lubega-Sseggona bino byonna bikyamu tebibangayo nkiddamu enemboozi ya NRM gyefumba okwogezaako ku erinnya lya Kyagulanyi bantu be abamuwagira nkiddamu enemboozi ya kimatanka n'empale z'oyo eyalagidde bana bampi bagiwandiike kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kukola bintu bino kubanga famire ye ebadde mu buzibu ate tebeyanko mu buzibu okusinga lwe badde kubanga ne jjajjawo yalwanirira Uganda gituusa weri ne kitawo okutuusa lwe yakkirira Magombe ng'era akywala ensalo zetutasira mutabani wa Kalekezi bagenze mu maaso ne bagamba bati nti okusinziira eno NRM yewandiika Museveni bayayibane nti okusinziira ku nteeseganya ezabadde wakati w'omumyuka wa Speaker Anita Amongi n'akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga wa NEC wepo n'akulira akakiiko ka PAC ow'ekitiibwa Mildred Lubega-Sseggona nti Yosef Tobasiro mutano wa ne gavumenti bayisinganyiza mu mikono obuwumbi 45 obw'ensimbi era ne ziwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owe ekiro ekyakeesezza olunaku lwa luli n'endowooza ennaku nga 3 mabega era ne bagamba nti omumyuka oba and bagamba nti presidential assistant Major General Narraso bagamba nti omumyuka bagamba nti ono akwasaganya bagamba nti ono amyuka enkwasaganya y'emirimu gya General Kaguta Museveni egy'ekyama mbulu Narraso Proscovia yeyabadde mu nteeseganya egyo ne bagamba nti in addition President Museveni ordered the release of Bobi Wine's car initially impounded by URA without payments of the taxes of shillings 330 million due. Ne bagenda maaso mawalikawo ekibozibozi ng'emmotoka lwe maze okuvayo kuba balemeredde kye bagenda kye bagitaddemu ngenda kibabuulira ne bateekawo ekibozi ekigamba mbu era mu kwongerako ekira kye bayongeddeko mbu Yosef Tobasiro mutano wa Kalekezi mbu yakkiriziganyizza n'alagira emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri akwatiddwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekitongole ekiwoza emisolo nti emmotoka eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tesasuddwa emisolo egiwera obukadde 3 egibadde gibanjibwa eyo emboozi enfumbirire NRM yegikola okwonna erinnya lya Kyagulanyi ngenze maaso. The money carried in sacks was handed over to Babi Itungo in the presence of Joris Sonyonyi and Louis Lubongoya. Ne bagamba nti ensimbi zino obuwumbi 45 oba yawandiisa emboozi zino obuwumbi 45 abumanyi kyova mbaga nti omuntu kye bayita akawumbi takimanyi n'atula n'awandiika ekibooziboozi ekiwoomya amalwa ng'ate takimanyi nti bagenda okugamba bajja kitwala nti kituufu nekino si kituufu bagenze nti ensimbi zino ezalweteddwa mu bisawo ne zikwasibwa omukyala Babi Itungo Kyagulanyi wepo mwaba babadde mwaddemu omwogezi w'ekibiina Robert Joel Ssenyonyi wepo ne Louis Lubongoya ekyo kikyamu tekinnabeerawo nakyo eno emboozi NRM egifumba nnyo bulijjo kubanga be balungi mu kukola emboozi zino ne bagenda mu maaso ne bagamba Bobi Wine had father repeated big in Museveni agreement, another payment of 200 million per month, which is Ugandan shillings 2.4 billion every year to help him run new political party. Bagenze maaso ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yagenze maaso era n'afuna ebintu bingi nnyo okuva mu ndagaano gye bakoze ne Yoweri Museveni ey'okufuna obukadde 2 buli mwezi mu kiro kitegeeza nti bw'ozigattagatta bwe buwumbi 4 mu obukadde 4 bw'alina okufuna buli mwaka okuyamba okuddukanya ekibiina kye ekya NUP n'eno mboozi nfumbire nayo nfu kye tuyita blackmail propaganda and diversion nayo nfu. Tugenze maaso. What a disappointment to those who lost their lives, limbs, imprisons and other exiled. Ne bagamba nti kino nno nga kya buswavu era kimalamu amaanyi eri abo bonna abafiira obulamu bwabwe abamenyibwa embiriizi n'abakyali makomera n'abadduse okufuluma eggwanga okugenda mbuwaŋŋanguse ekyakolera Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo emboozi efumba amalwa eya NRM gyekola okwonna erinnya lya NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo nayo nfu. What a third day for a genuine opposition claiming to change the ends. Eyo emboozi ya NRM na Museveni gyawandiise agiwe ba propagandalist be bonna ku social media era bagitambuze. Munono mwajire ne kinvinvi na mukaddaina embezi mulinganga emiti gya sabbuuni gwe bakyatambala emirundi atambula yogere bigambe bitategereka gyobera nti bamusasula.
omwami ono avudde mu line walina okubeera naku zinayogera ebigambo bitategeereka naye nze nja mugamba ekigambo kimu nti mukulu okusinziira ku bintu by'emmanyi n'ebyempulira mu nkoobo gwe nno naawe weetegereze nnyo era weekuume nnyo ku bintu by'oyogera olw'ensonga nti naawe akaseera katuuse wandibanga eyakwalula esiridde ebigambo byogera empola kubanga ky'oyogera mu butambi kijja kuzanyibwa era kijja kubuuzibwa wakijja luddawo na biki byogera bituufu awo sijja kulwawo kati ngenze katambi akatuufu ekigula luggi kiwedde njagadde kujjawo emboozi efumbibwa mala ku social media gye bagenda otambuza abantu ba NRM nti yo propaganda blackmail and diversion Robert Kyagulanyi Ssentamu waali talina gy'alaga ye mukulembeze wa NUP ate ye yewangula obukulembeze bw'eggwanga mu bufunze ekigula luggi kiwedde kati video etandise. Video etandise etya. Bwe nakoma okujja wano nabagamba nti njogedde bigambo bingi nnyo abantu amuga balowooza wali Lumbuye aliko lubaale oba aliko mpewozeewa oba aliko ki nenga mbagamba bwe nfuna information ezijja nenjibawa ntambula n'ennyinda bisigale mulina okwerowoleza ng'abantu abakulu. Nazzi kuno nzize mbagamba nti abasajja bonna bava mu nsiko mu mwaka gwa 1996 ne bajja okuyingira eggwanga bonna bagwira tekuli era kijja ky'abajjajjaabe bonna bagwira bali mu nteekateeka namuteeka etwala eggwanga lyaffe Uganda balyeddize baligatte ku nsi ezaabwe gye baava ne beerabira nti wano we bayisiwa bajja okusitama busitami okuwota omuliro gunaggwako balina okuddayo. Mu bano nno mubadde n'omusajja eyeefuula mbu mugezi nnyo okusinga abantu abalala gwe bayita General Sejjusa oba eyakyusa erinnya lye kulirya kuti neyefunza neyeefuula mbu ye Sejjusa. Lwe nakoma omwogerako nabagamba nti omwami ono akoze ebikolobero bingi gabadde yeefuula mbu amanyi nnyo nga tetamanyi. Mu mwaka era mu myaka nga baakawamba bwe bati jjukira nabagamba nti Yosef Tabasira mutano wa Kaliki n'ekibiina kye ekya National Resistance Army si bawamba ekibuga Kampala basi bawamba Uganda. Abaana Abaganda nga bayita mu kibiina kya UFM be bawamba ekibuga Kampala bawamba Uganda. Museveni abasalira amagezi beyongereyo bawamba ebitundu ebirala yasigale Kampala kye yakola. Bw'amala okutuula obulungi mu Kampala nga bane bamaze okuwamba n'abalagira bagende mu mambuka ga Uganda basobole okuba nti bafunze ebitundu byeyo kumbe tekaali akattiro akaali kasembayo ak'abaana bonna Abaganda. Mu kino Sejjusa y'omu ku baali bakulembedde mission eno okufanjikanya abavubuka bano bagende mu mambuka ga Uganda bagezeeko nnyo okugaziya obuwambe era kye baakola. Bwe baatuuka eyo olw'okuba nti General Sejjusa ali w'amaanyi nnyo mu biseera bye yakwata abavubuka 300 abaali bakubirwa 300 abavubuka bano abaali mu kibiina ekya UFM n'abakwata bonna n'abasanya Abaganda era tebadda ku aboobwe abasobola okusimattuka bali mitala w'amayanja gye bakolera emirimu gyabwe mu buwaŋŋanguse. Oyo General David Sejjusa. Era ngenze maaso njagala balaga nti olwali naku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ntandise ne video entuufu n'amawulire amatuufu. Ennaku 2 babega nabatereddeyo ekiwandiiko ekibalaga nti David Sejjusa bamulonze okubeera nti kati yakulira ebinja byonna ebikettera mu ggwanga weppone bweru w'eggwanga ng'agenda bifunaanyizibwako. Njalategeeza Ekereziya ewangala era neramula mu nsi yonna ey'Abakatuliki nti nafunye oluvannyuma details eziraga nti okufa kwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala omukulu David Sinyefunza yenamu omukono yakunamu omukono ebitundu nkaga ku buli 100 era nga y'omu kubateekateeka enfeeno okubanga details zitambula zivaayo. Tugenze maaso. David Sejjusa olwamaze okuba nti bamuwa omulimu guno yazzeyo nasinkana mukama we Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi nga bassa okuva mu nsiko okuttabwa bannayuganda n'okubamalawo. Mujjukira omwami ono ye mutayagala nko ggwanga lye bayita Baganda lwakuba nti beefuula nti baagala nnyo Abaganda ne bannayuganda ne tebabaagala ekigendero kye bekyalikira kuwamba nsi. Mu meeting gye baalimu ne Museveni mu State House e Nakasero yatandika ssaawa 8 ez'akawungeezi mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo. Enteekateeka ze baalimu era bakkiriziganya ebintu bino wammanga. Ono bamuwa enteekateeka ez'okutta buli muntu yenna ali ku lukalala lwe nali mbasomeddeko nti ali supposed okuttibwa olw'ensonga bategedde nti muhozi abirimu kati baagala kyusa mbawe David Sejjusa opo ne kale Kalekezi enteekateeka y'okutta bannayuganda bonna abadde balemeseddwa okuttibwa nga balowooza nti bo bakitalo nnyo bo tebalifa. David Sejjusa byamaze okukwasibwa tools oba ebyuma obikozesebwa mu kukola ensonga zino n'atandika okwogera amafuukule ngalooza nti yasinga okutegeera tetugenda mutegeera nga babaga nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka omwanya ono abadde akolera mu ebbanga lyonna nga mulowooza mbu tali mu system nga mwali yeevumya Museveni emisana kumbe ekiro basinkana ne bagenda maaso ne bakola emirimu gye gimu. David Sejjusa, Eri Tumwine, Kale Kalekezi Kayihura, Muhoozi Kanyirugaba be bano abagenda okulidinga ekibinja ky'abantu ekigenda okukola enteekateeka ey'okutta omwana w'omuntu asangibwa mu ggwanga Uganda okusingira ddala wano mu Buganda kubanga missioni bagimanyi bulungi nnyo ey'okumalawo Abaganda mu Buganda obwabe n'obatwalako ettaka. Mbawulidde bulungi nnyo. Tugenze maaso.
era Sejjusa David ono yaweereddwa amaanyi amazibu ennyo ne munne kale Kyezikayihura ne mutabani w'Omumpembe Muhoozi Kanyerupama baweereddwa amaanyi ag'okusigala nga bakolagana ebitongole byonna ebyokwerinda mu kuwamba n'okutta abaana Abaganda ne Bannayuganda abawambibwa singa bakola nti oli muvubuka osobola okuleeta ensasagge. Mu kino bagambye Sejjusa agenda kukolera wamu n'obubondo bwonna obadde buwamba abantu obukidnappinga nga bakozesa ebitongole byonna okutandikira ku poliisi Semwai Iso ne Eso okuba nti bagenda mu maaso nga bakwata abantu bano era ng'omuntu agenda okuba nga avujjirira omulimu guno agenda kubeera omukyala yita Omuganda Proscovia Naraiso ono nga ne Katonda alina ensonga lwaki teyamukkiriza kuzaale wadde akaana akalema olw'ensonga yandituzaalidde Hitler omuddugavu kumbe maama ye kennyini sitaani Katonda yamugaana okuzaala kubanga alibadde atuzaalira Hitler y'ensonga lwaki Katonda takola nsobi mu kumma abantu amu okuzaala abaana olw'ensonga abakitegedde ensi yandigwa mu ntata ng'omuntu oyo avuddemu ekiwanga. Ngenze mu maaso kati njagala nga bwe nabadde mbagambye nti nyinza okulekerawo okubawa security alerts naye olw'okusaba okw'abangi n'okunyolwa abantu abangi kwe babaddeko bantegeezeza munnange bw'onoolekerawo tuwa security alerts banditumalako abantu baffe abavunaanyizibwa nga tetutegedde lwaki ani abatta ate nga luli mbadde nsobola obbalabula ne basobola okuba nti at least embeera y'ebyokwerinda bagitereezaamuko. N'olw'ensonga eyo nja kusooka obbategeeza bannange nti si kujeemera Bannayuganda nammwe abampuliriza nzikiriza okusaba kwammwe era ngenda mu maaso n'okuba nti mbawa enteebereza y'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda nabaki ababa basubinegeddwamu olukwe okusongeddwamu olugalo okuba nti bagenda kuggibwawo era nga n'olwali okuzimu ku nsonga ezindeseeko okubabuulira ensonga zino ntandise bwe nti bannaddiini mwenna abawangalya mu ggwanga Uganda nga sisosoddeemu nti obava mu kitundu kye kya Uganda eno message njagala egende gy'oli. Oli mu Katoliki, oli mu Protestanti, oli mu Lokole, oli mu Orthodoxy, oli mu ki eno message njagala egende gy'eri. N'abantu mwenna basekinnoomu abanene mu ggwanga. Nafunye information endaga nti Omumpembe Hassan Kasinje ono y'omu ku bakulira poliisi mu Uganda naye musajja muzibu nnyo. Era nga ne mission eyatta Bishop Dungu owe Masaka omwami ono yaginamu omukono olw'okuba nti yamuwa akabikka ku mumwa nga kalimu kanyo okawulire era teyabeerawo bbanga ddene nnyo. Ntegeezeddwa nti ono omwami yaweereddwa mission ey'okusigala ng'atambula n'ekitongole kye kya poliisi ekikwasaganya emirimu gy'obuntu poliisi n'omuntu wa bulijjo okuba mbu bazzawo enkolagana y'abantu ne poliisi. Ne mu return omwami ono agenda atambulanga ne boxi za masiki zaawa abantu bano naddala bannaddiini okuzigaba nabo bennyini okubatonera masiki okuzambala. Naye kasita kakutanda n'oyambala mask kasita kanakutanda n'oyambala mask eneebe kudonatingiddwa Hassan Kasinje n'abapoliisi abalaba n'abaali nabo munnange gwe yakwalula ejja kuba esiridde. Mbategeezezza era bantegeeza mbategeeze nti Hassan Kasinje wonna wajja oba mu kigo oba mu kereze oba mu kanisa ng'azze okugaba mask zino zikabikka ku okwola ssenyiga ow'ekirwadde 19 nti munnange gojja kuba ng'eyo basimirawo entaana era ng'omwami agenda kukola omulimu gwetolola eggwanga lyonna ng'asomesa poliisi n'omuntu wa bulijjo oba okuzza omukwano gwa poliisi mu bantu naye nga mission yakutambula ng'agaba masiki naye nga masiki zino bambi zirimu kanyo okawulire. So njagadde ntegeeze bannaddiini mwenna omuli Abakatoliki, Abaprotestanti, Abasiraamu, aba Seventh Day, abalokole, wepo n'abamadiini amala, wepo n'abantu mwenna abasangibwa mu Uganda nga muli babitiibwa. Omwami ontageeza nakukubira essimu nti ajjawo okukyamako okubulira nsonga za poliisi na muntu wa bulijjo oba kubulira mboozi ezitawoomya ddigobe kubanga mission omu kubagirimu. Ngenze maaso omwami ono era yaweeredda task okugenda okwetolola eggwanga ng'agenda akola enkuŋŋaana za buli kika okuba nti ategeeza abantu okuzza omukwano gwabwe eri poliisi n'abantu basobole okuba nti batambuza ensonga zino nga ate mukimanyi nti poliisi naye efuuse ekizibu mu ggwanga nayo yava mu kuweereza bannayuganda nayo ettabatte. Ntandise bwe nti ne vidiyo nga bwe mbadde mbagambye. Tugenze bwe tuti eno message njagala egende Obukatoliki bwonna obuli mu Uganda. Nategeezeddwako nti Museveni buli wamu yali yadeployingawo bambega nga ne mu kibuga Roma ewennyini ew'omukulembeze atwala eddiini y'Abakatoliki gwe bayita Popo mu kibuga Roma eno nayo yali yataddeyo dda omusajja w'embega ali mu kubrokinga information yonna eva mu Bukatoliki obw'e Uganda nti singa message eva e Uganda ng'erimu ebirumira nga byogera ku gavumenti y'Omumpembe Abasajja n'engeri gyayingiddemu okusanyawo Kereziya waliyo Omumpembe ono ategeeza Yosefu Abasajja Wakarizibani abali mabegawo kusindika information eno okugitwala wa Papa era n'agiblokinga mission eno n'etatuukirira bulungi. Era ng'omwami ono amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola omulimu guno okuba nti ablokinga information yonna
egenda maaso ogenda mu ggwanga erya Italy mu kibuga Roma ewasibuka eddiini y'Obukatuliki ng'omwami ono yennyini akikoledde ebbanga ddene nnyo. Omwami ono ava mu dayosisi y'e Masaka gy'akulidde era gy'akoledde emirimu gye gino. Omusumba ono oba gwe bayita Bwanika, mwenna bamanyi Bwanika ng'oli Mukatuliki oweereza Obukatuliki ebbanga ddene, bw'osanga omwami ono yayita Bwanika musajja Munyarwanda ng'akulidde mu kiko mu dayosisi y'e Masaka. Omwami ono mbega wa Museveni yakulira mu dayosisi y'e Masaka naye nga mbega wa Museveni nga mubegera okuva mu Uganda okutuuka e Roma n'abulonga information yonna esobola okutuuka ku Paapa n'Obukatuliki mu nsi yonna okubategeeza nti Museveni ali mu kusaanyawo Kereziya wepono gyekolamu ebintu ebikyamu. So njala tegeeza mwenda bafather n'abasisita bali mu Uganda buli mukyali mutegeeze bannammwe bw'omuwulira omwami gwe bayita Bwanika ng'ono yakulira mu dayosisi y'e Masaka ono mbega wa Museveni awedde emirimu afuna information okuva mu makereziya gonna mu ggwanga ne mu state n'amala n'agizeewo Museveni n'amutegeeza baani abamuli empindi ku mabega oba baani abamuli empindi ku mabega era gwe tosobola kusukkawo bakkolako ng'obuyinza bulagira. Awo nawo nvuddebwo ngenze ku nsonga endala. Omwami ono y'omu oba Reverend Father ono y'omu Bwanika abegera Museveni mu kereziya ya Uganda okutuuka e Roma. Omwami ono kigambibwa nti y'omu ku bantu abaalumika amasimu g'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga ge yali ayogera wakati we ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri nga balina enteekateeka wakati we w'ondo omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga nti bwe yafuna essimu ekuva w'Omutanda ng'amusaba amuyambe asobole okuba nti avunduka enjega gy'alimu okumufunira ebitambuliso oba ebyogera asobole omufulumya eggwanga agenda afuna obujjanjabi omufulumya eggwanga asobole okuwunya obulamu bwe. Omwami ono Bwanika bwe yalumika essimu eno yasobola okutegeeza abampembe bonna bali mu bitongole by'okwerinda nti yafunye okulumika essimu zino n'ategeera biki ebigenda maaso era kwe yategeeza ebitongole bya Ssemwa ne Iso muno mwe bava okuba nti baalumba omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga ne bamumiza omusu ku nsonga eziriko bwe zityo. Kati tugenze ku security alerts ndyoke ngere ku information endala. Security alerts ey'olwaleero nga mawulire gembawo olwaleero etambula bweti. Okuva lwe deployinze omumpembodo gwe bayita Sejjusa David oba Tinyefunza omusajja Omunyarwanda eyefuna naye Munyankole. Ebintu bino wammanga bwe byapeninga temwewuunya lwaki bibaddewo. Eno message njagala egende eri ab'oludda oluvuganya mwenna nga mukimanyi nti bulina omutima ogulumirira eggwanga. Naddala ng'osupportinga ekibiina NUP nammwe abaasigalamu empeka emera ab'oludda oluvuganya. Naye kino tekibeeyuguza ttama nammwe kennyini abali mu kibiina ekya National Robbers Movement mulimu abamu empulunguse ze baagala okuggyawo ng'obudde tebunnaziba. Tutandise bweti. Eno message njagala egende eri ba MP bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze bakansala mwenna abaalondebwa. Waliwo akatego ke bagenda obbakola kano kagenda baleka nga nenna bwe gisimufungize. Kanso kensimbewo akati awo. Nzize mbagamba gavumenti y'omumpembe gye muzanyisa temugimanyi. Ono asobola okwedisigayizinga n'ebeera mu kintu kye mutamanyi n'akola ky'amanyi ye ky'ayagala. Nkiddamu obutwa butambula era obutwa bungi. Mwannyinaze Shakira kansala mulwadde Ssenyiga 19. Shakira yaweebwa obutwa ne munne we bali baaweebwa obutwa. Najja mbagamba mulekerawo okulyankuzibwa, mulekerawo okunywa buli kifo musanze. Mubeereeko we mulina okubeera, mubeereeko ewaka ne mugaana. Bannange ekituufu kiri nti obutwa we buli butambula. Ne bannamwe bennyini basobola obbawo obutwa. Ne mbagamba soda gwe ku mikolo temunywa mazzi munywe waka. Mwannyinaze Shakira oyo mumanyi bulungi nnyo. Yeeta Honorable Shakira. Munnange Ssenyiga 19 ya mutawaanya bono butwa. Eno message njagala egende mwenna gye muli. Batandise bwe bati. Eno message egende eri abakulembeze mwenna aba NUP. Yosef Tabasira mutano wa Karekyezi alina ensimbi zayagala okuteeka mu kucyankalanya ekibiina kya NUP ne mubeere very careful nnyo olw'ensonga nti ekitongole ekikwasaganya ebyokwerinda mu ggwanga ekya Joint Security Organ naye nga kino kikulembeddwa mbambega abazibu abazziddwa mu bifo bino abapya omuli Sejjusa muno mwe muli Iso Semwai bali ku luutinze nkiddamu bali ku luutinze Bashamba Boys bwe muyita ba House Boys ne ba House Girls ennaku zino bwe muyita bakadaama nkiddamu. Omumpembe Sejjusa David yabagambye nti olw'okuba nti Lumbuye atandise okwonoona ebyokwerinda abuusa abantu kati tuleeteyo akakodya kapya
akokuddira okutandika okulutinga oba to recruit the new spies through house girls and house boys. Eno message njagala egende mwenna abaganda mwenna ne bannayuganda bannabyabufuzi abalina amakera balina akasente akasobola okufuna abakozi abalenzi n'abobuwala mu maka gammwe. Ekyo mu kikomero olwaleero omwana abanga si wa luganda lwo tomuli kulutinga. Abantu bano bonna bogera bulungi nnyo ennimi eziri mu Uganda ne bonna banyalwanda bagenda okulutinga. Mulimba house boys baba bashamba boys teba house girls. Eno system Sejjusa yagireeta era n'agitegeeza Museveni bagigula bulungi nnyo. So ng'oli mukulembeza wa NUP ng'olinamu kasente era ng'olina faamu yo oba olina amakaago weewale kye bayita okulikulutinga ba house boys oba bashamba boys ne ba house girl. Akakodya akapya Sejjusa ke yaleese abavubuka bano ab'obuwale bagenda okuleeta bambega muli bashamba boys ne ba house girls abagenda okujja basaba emirimu era mugiboye bulungi nnyo oba gardeners abagenda okukola emirimu gy'okusaya waka n'okulabira waka. Emirimu gino bagenda gikola naye nga bagikola on behalf of the government of Uganda to spy on you to the extent that soon or later you are going to be poisoned or to be blackmailed to the extent you are going to be arrested and you are going to be charged with the treasonous case and you are not going to be seen anywhere in this planet Earth. Okusinziira nga mission bw'eri. Kigambibwa nti Sejjusa bwe yamaze okuyingira mu system yategeeza mu 70 kati bambega afa basinga obungi bataddewo babategedde. Kye tulina okukola kati kwe kugeddayo kudda ku mmeeza tutandika okumanya tugenda kuddamu okulikulutinga tutya. Sejjusa nabagamba tutandika okulikulutinga ba house boys n'aba house girls abagenda okusaba emirimu gino egyoba house boys, house girls oba bashamba boys oba gardeners abagenda okujja basaba emirimu gino. So nkusaba gwe oli mukulembeze wa NUP omuntu yena ajja okusaba omulimu gwa gardener, shamba boy oba house girl emirimu gyo gyekolere ne mukazi wo n'abaana bo, otherwise eyabalulu ejja kuba esiridde. Tugenze mu maaso. Kino nakyo kigende eri abakulembeze b'amadiini mwenna bambi taata mwekolere emirimu gyammwe. Omuntu bw'ajja okusaba omulimu okufumbira oba okulongooseza mu kigo wooli nga si mu sister oba nga tomumanyiiko Luganda naawe baŋŋambye kutegeeze nti togeza n'okkiriza bashamba boys bano oba ba house girls oba gardeners bana bakola emirimu gino olw'ensonga bali well equipped n'obutwa ne gadgets eziricording amaloboozi ogasindika mu state bo bafuna information gye baagala. Abalenzi bano n'abawala baweebwa smartphones oba ne recording gadgets okuba nti basobola okufuna message ne information esindikwa mu bitongole muli eso ne seemwayo kuba nti babega bulungi nnyo musobola okubanga bategeera biki baagala okumanya. Tugenze mu maaso. David Sejjusa y'omu eyalese enteekateeka eno ey'okuba nti baleeta abantu bano okubateekamu ebintu bino wammanga mumpuliriza bulungi nnyo. Kino David Sejjusa kye yaleese kye baakola omugenzi Luumu. Sejjusa yakikomezzaawo. Kiri kitya? Ojja kubanga oli honorable oba oli religious leader ofune shamba boy ba gardener house girl ngono spy kubanga Banyarwanda bangi. Omuntu ono agenda kubeera used and friendly kubwe era nga mugufu nnyo gy'oli. Ofune appetite eba nti nafunye omuntu asobola okuntegerera nga asobola okufumbira emmere n'okuliisa naye nga in the reality he or she is just camouflaging, is just pretending to be there naye nga ali ku mission. Akakodyo ke baakola omugenzi yali Archbishop wa Uganda Luumu David Sejjusa ke yaleese bakateeke mu bantu bannopwepo ne religious leaders. Wulira bwano mbazzayo kemabega musooke mutekewo akatonyezaawo musooke muddeyo kemabega. Mbagambye Yosef Tawasira mutano wa Kalekizi mu 1964 yalimbya ofiisi bya Uganda era mu nteekateeka ey'okutta omugenzi Dr. Luumu. Museveni kennyini be bali mu nteekateeka eyateeka emmundu mu maka g'omugenzi oyo Luumu ne baziplantingamu ne bamala ne bategeeza state research nti ewa Dr. Luumu akolagana n'abaagala okusuula gavumenti yo so mugende mu kitundu bwekiti okusinda ku funa gye tufunye balina emmundu ezazze era ziri mu garden yani ya Dr. Luumu. Era state research bwe yajja yasanga bulungi nnyo emmundu ezo mu compound ya Luumu teyakibuuka baamutirawo naye ng'ate kennyini abaabega be bali mu mission eyo. Kati Sejjusa yagambye Museveni bw'ati bano bashamba boys oba ba gardeners ne ba house girls tugenda bakozesa
nga bafunye emirimu bakulembeze ba Nuupu ne bannaddiini tubakozese okuba nti bali used ku bantu ababeesiga tebasobola nobaleka ewaka then after tusindike abantu abanaasobola okuba nga baleeta emmundu zino oba ebyambalo oba amasasi tubiplanting mu nnyumba z'abano oba ku faamu z'abano oba mu maka g'abano to the extent nti ffe gende mu maka ga gundi mu kifo bw'ekiti waliwo emmundu oba waliwo ebyokulwanyisa ebiri mu maka g'oyo then after bajja onomwana yekennyini akoze omulimu guno kusipayingako ajja kubeerawo naye bajja mukwatiramu naye gyana yita tojja kumanyayo gwe bajja kuba bakutaddeko omusango gwa nagomula ogw'okuba nti obadde oyeseketera eggwanga okuseketera gavumenti y'omupembeso tawasamutano wakalakizi eri mu bukulembeze mu bukyamu so mwenna bakulembeze ba Nuupu ab'oludda oluvuganya ne banaddi mwagala gitwala lindako wait a minute mwagala kutwala video bwe mba byenjogera bya bulimba lwaki mwagala kutwala video bwe mbanga byenjogera bya lwaki mwagala kutwala video bwe mbanga byenjogera bya bulimba lwaki mwagala twala video mugireke yense tegeere kangende maaso yesi network bagala gikwatamu bagala gijjayo volume gone volume is gone. Mumbuli wa volume eri okay. Tugende maaso. Volume eri okay. Free network. Volume interrupted. Akatambula kenda chikasatu mukaaga. Ngende maaso oba bagikuttemu kaje mugeza ngambye volume clear kali katutusituke kali totolonto kati bali mwagala jijjayo mwagala jijjayo kale tugende maaso mbajjukizaamu engeri gye bafulamingamu omugenzi Bishop Luwum yengeri gye bagala okufulamingamu abakulembeze ba Nuupu bonna mu Uganda n'abaludde oluvuganya wepo ne religious leaders nti bategezezza nti bagenda kukozesa ababushamba boys bano nga bawe emmundu ebyokulwanyisa obiteeka mu maka g'abana abantu bafulaminga abantu bano okuba nga babatwala mu mbuga z'amateeka babasibe so mukulu Sajjusa nze nakugambye ejja kwambula wazanyidde ku muzannyo mbimbo jano okundonya nagenja kwambula kati ngenze maaso kati njala muntagingire bakada ba NRM mwenna bangambye volume is okay ya volume is okay ngabe bagenti nze njala boss security kati ngenze ne kubano abayitibwa nti bantu ba NRM nenga ate bate bakimanyi nti Museveni abalimba ntandisibwe nti na kino njala kigende eri abantu ba NRM mubeere careful nnyo Museveni abalimba nti muhozi Kanyirugaba ayina enteekateeka etta abantu abamu bayagala okutta nga amanyi tebakyamukkiririzaamu olw'okuba nti bakimanyi nti musajja musiru muzibu olumu ng'amanyi n'ogunywa ne gumukka n'asobola n'okusala obwayi mu mpale oba ne akutandika n'okwekojjowera omusulo mu mpale tasobola bafuga era mu bantu abamugamba nti ebintu bye tukola bijja tuleetera obuzibu tetunda tugenda kuddukira tukaddiye mwe muli omusajja General Pecos Kuteesa mwe muli n'abantu abalala bazeyize bazibaga Museveni bano bonna Joseph Wasira mutano wa Karekezi abataddeko akazito Wachitiwa Gilbert mu Kenya be very careful General Pecos Kuteesa I don't know where you are right now be very careful tugenze maaso omukulu Sekikubo ow'Emiyaga mukulu beera very careful nnyo omwami Sam Kuteesa akutaddeko olukongo ne First Family bagala kujja onebera careful nnyo wepona abantu amu ena bezenjogerako nti mubeere begendereza nnyo olw'ensonga nti eyabalula namwe oyinza okuba esiridde mulowooza nti bagenda kutta Nuupu bonna naye nga ate bagenda bafulaminga basobole okubatta kubanga bo kino kyekigendera kyabwe ekituufu kati tugenze ku mmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu
kiki ekyagikoleddwako baani ababikoze zabadde ssaawa mmeka era baki ekyagenze maaso. Njala Mutangi Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ba Nuupu mwenna wano we wagenda okuva okumala eggobi mu kibya wano. Balina okunywa amazzi. Aya bas. Tutandise. Kansubira omukulembeze kwali. Emotoka y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaaki Yosset bahabula tabani wakarekeze emotoka yamulemeredde n'agita ne babadde n'ekigendo lwaki bagitadde. Tugenze maaso. Emotoka yatereddwa naye emotoka eno yatereddwamu ebintu ebizibu ennyo ebimu n'okulaba wepo n'okutegeera nti mwebiri. Njagala Muntangiri Muhoozi Kanyirugaba eyita Muhoozi Kanyirupama njagala abeere kuno. Era Muhoozi enteekateeka z'olina ez'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu oli sikiraasi yo. Reasoning capacity yo yatera tabizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musajja mulala nnyo tosobola mutegeera. Gwe ntegeerayo nzibu nnyo nfu nnyo. Kubanga ebintu byo byonna bifu. Kati nkutandiseko bwe nti. Oluvannyuma lw'okutegeera nti mugenda kugaana okukkiriza abasibe baffe okufuluma mwadde mulina okukola enteekateeka Endobeso Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba Nuupu bonna mu ngeri etya. Mwakitegedde nti mwalookinze eggwanga ne muteekawo kafyu wa nnaku 42 ne muggala amakereziya ne muggala buli kimu kye mwagala ne muleeta akatabanko mu ggwanga. Kati ate nga mukimanyi nti abavubuka badde balina okujja mu kkooti babawe beyiro ne mugamba no katukubise ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri. Emmotoka eno kirigite nga tumaze ogikolako emikolo Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'essanyu agifune oba agiyingire awo tubale tumwagalira omufunira. So mwakikoze mirundi ebiri. It was part of diversion okutta emmotoka eno n'ekirala mwakikoze okujja abantu okulowooza nti balina okubanja ba Edi Mutwe badobya n'abantu abali mu makooti olw'ensonga nti Winnie Doti yafunye okulagirirwa eri Yosset Tabasiro Ntano Wakarezi ategeeze munne oli ow'emmongolo oli atulanga oba nkiyite kitya ere yeyita Jenoguti oba Jenoguti n'amutegeeza nti abasibe bonna abadde balina okujja mu kooti zizingiddwako mpaka ng'ennaku z'omwezi 42 ziyiseeko okuddamu okulya emisango gyonna oba okukola ekintu kyonna. Era kino kye baakoze ne bata emmotoka eno okubuzaabuza naye mukutte emmotoka eno bino baakoze. Yosset bahabula mutabani wa Karekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba baakoze kino wammanga. Bwe bamaze okukola enteekateeka zaabwe zino ez'okudivertinga abantu nga balina n'ekigendererwa eky'okusanyusa ba Nuupu on'okuba nti bayinza okukwata mu Robert Kyagulanyi Ssentamu offside nga tategedde. Njagala muntagingire wano commissioner wa URA. Njagala muntagingire aba customs warehouse aba URA. Era njagala njogere emboozi eno muwulire bulungi nnyo. Ne bana abasajja balowooza abantu basiru. Ku kiro ekyakeesa ku Mande mumpulirize bulungi. Ku kiro ekyakeesa ku Mande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi omumpembe Muhoozi Kanyirupama yajja mu warehouse ya Uganda Revenue Authority n'abalasha 3 ku ssaawa 2 ez'ekiro. Njagala mutaginga no Muhoozi. Muhoozi kwoli, Museveni kwoli, Janet kwoli ne babbi banno mwena kwemuli. Video mbali mwagala jijjayo naye kati kino njagala kibategeeza kino kye mwakoze mwadde mweyya amanda mu mbogo. Ku Mande ku kiro eky'Emmande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi Muhoozi Kanyirupama ne bannabalasha 3 bajja nabo mu warehouse eyo ne mumaliriza okuteeka bye mwateeka mu motoka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwateekamu obutwa obutasobola kulabika oba okuwunyirizibwa oba okulabibwako bonna ne babutuse omuntu ne mbuteeka mu motoka eyo. Obutwa buno abalasha bano nga beegasseeko n'aba-North Korea bakola obutwa buno mu factory eri mu State House e Nakasero. Mwakola ekintu kino okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi n'abalasha 3 mpaka ku ssaawa 7 ez'ekiro nga kikeesa ku lunaku olwokubiri. Muhoozi ku ssaawa ng'amaze okukola ebintu bino byonna Muhoozi Kanyirupama wakubira commissioner wa URA essimu n'omugamba akubire balo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bajje bakibesi motoka eno
njagala okyewakane wayingira Mwea House omwali emmotoka eno ku ssaawa 2 n'abalasha 3 muddeeyo mulabe post Kanyirupama gye yakoze ng'ali n'abalasha mbamuyambako okutereza security mu ggwanga ne services babawa. Those are the Russians, if I'm not mistaken. Kubanga these people bakola ebintu nga tugenda kufuna information. Mudde mwetegereze yabadde n'abalasha abo. Kino yakikola ku ssaawa 2 n'abalasha 3 bakimala ssaawa 7 ogw'ekiro. Muhoozi n'akubira commissioner wa URA n'amugamba akubira balwe bakyagulanyi center mu bajje bakime emmotoka eno. Ngenze maaso abagambe bajje bakime emmotoka eno kubanga bo tebakyalina mugaso gye bajagalamu naye nga temmotoka eno bamaze ogiteekamu obutwa obutategereka bwepo ne tracking and GPS tracking device ne gadgets ezisobola okuwuliza amaloboozi n'okukendeza speed singa bagadde okutagetingira abantu bagala okutagetingira nga bo bikino kyonna bakikoze bwe bamaze okukola omulimu guno ne basalawo bakubire baloya bakyagula bajje bakime emmotoka eno. Mu nsonga y'emu Commissioner bwe yakubidde baloya ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okukima emmotoka eno. Baloya ba Robert Kyagulanyi Ssentamu baaganye mu kusooka. Muhoozi na instructing commissioner wa URA n'amugamba nti bwe baganye okukima emmotoka eno nga tebajja givuga kale bagambe bajje gwe nga gwe commissioner sacrificing yo omuntu omudureva ku badureva boyina bajje emmotoka eyo bagivuge bagitwala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era muganda nge driver yavuze emmotoka eyo Mukama akusaasire. Era ba sacrifices the driver ono najja n'atwala emmotoka eno n'agiparking agiparkinze simanyi yagijja gitwala gyabadde olwanda ko tulali gyatuuse. Kati abakulu bano okumanya basiru batole ku ssaawa 8:15 Muhoozi yakkiriziganyizza era n'abasajja ba URA okukola ebintu byonna omulingo amaze okukola naye nga bakimete tujja tegeera bintu bino naye nga twamaze obitegeera bulungi nnyo bakoze mu mmotoka eno. Rajja kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange emmotoka eyo funa bakafulu abagenda ogikebera sina kindi emmotoka eyo abantu mukubire kampuni eyagikola ebabuulire ani asobola okujja na supervising emmotoka eno biki ebyateereddwamu naye nkubudde ku biki ebyateereddwamu obutwa obutasobola kunoonyezebwa kulabibwa obuuma obukwata amaloboozi n'obuuma obutrackinga entambula y'omuntu nga bukozesa global position system kye tuyita GPS naye ng'obutwa buli mu mmotoka eyo nga babukola bubwo specifically era nga bw'onoogituulamu eyakwawulo ojja kuba esiridde noza mutegedde bulungi Muhoozi ebintu byakola. Kati eno message njagala egende eri bannupu MPs mwenna bannange ono si comedy eno message njagala ngibasomere naye muyinza okuza nti comedy ne si comedy. Mwenna abakulembeze bannupu ba MOP abagenda otula mu parliament eddako ntegezeddwako bwe kiba kisoboka bambi mutambule mugende mu parliament n'obutebe bwammwe buno obutebe bwe musobola okugula emitwalo 12 oba 15 mugendera mu parliament otherwise ntegezeddwako nti entebe zonna ze mugenda otuulako mu parliament naddala mu abannupu specifically entebe zino si nnungamu gye muli nti era entebe zino zireeta zimaze okuteekebwako kanyo kawulire ngere munasulirako ebbanga eriwere lya wiiki mujja tandika okufuna ebirwadde bitategerekeka kubanga zino entebe ziteereddwako obutwa. Naye ng'ali mu nteekateeka eno ey'okutta abantu bano bakulembeze ba NOP ntegezeddwa okusinziira ku ddowuniza nti omukyala ali mu nteekateeka eno bamuyita Kasule Lumumba era ng'amanyi bulungi nnyo obukodyo bwonna obukolebwa okuleetebwa entebe ezo ng'entebe zino ziri stationed era nga ziri planted okuba nti zigenda kuteekebwako abantu ba NOP kubanga bazituulako naye ng'entebe zino ziriko obutwa bulungi nnyo omukyala ono Lumumba akimanyi bulungi nnyo era nekyamweseza obutwa buno okukyamweseza obukulembeze buno kuba nti atandise okukola enteekateeka za Museveni zayagala bulungi nnyo ez'okucunya n'okutta bannayuganda naddala bakulembeze ba NOP. So kijja kuba kakatako buli mukulembeze wa NOP yenna MP gula entebe ogende mu parliament tekimenya mateeka era bwe mumaze okusiteesa mu parliament fuluma n'entebe yo. Ekirala mwabalyankuzibwa nga mwagala bukyayi mu commissions mugenda ogendako abalyankuzibwa bayemere ku parliament mwe munaamanya ne abanywa soda ku parliament mwe munaamanya n'abayitibwa ku pate zitaggwa namwe nga muli bakulembeze bamuntu mwe munaamanya akatwa gye kali ate bakagaba ku bwereere bajja kugamba nti ekirwadde ssenyiga 19 kye kikutte naye ng'owedde munnange ffe tujja kuzika tujja kubeera wano kugani munnange omule mirembe. Kati ngenze mu Tus Dynasty eyatudde olunaku lwa jjo mu State House e Nakasero
nkiddamu ngenze ku Tusi Dynasty meeting eyatudde mu State House Nakasero oba gye bayita First Family eyatudde era nga n'abagibaddemu ngenda babuulira wano wenjagala musimbe wonyesira olunaku lwajjo mu State House Nakasero ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 6 ez'emisana eyitibwa First Family y'ababbi abaffere yatudde mu State House Nakasero ng'ekuliddwa omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Karekezi, Janet Kembabazi, Muhosikanya Lugaba, Salimu Sale, Natasha, Diana, Patience, Karugire, Odrek Lwabwogo. Eyo gye bayita First Family y'ababbi nga bali mu State House mu bukyamu. Abatamanyi bantu bano Museveni oba Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ye yeeyita Museveni eyeepaatise mu ntebeezo nga si yeye. Janet Kembabazi ono naye yeeyita First Lady. Muhosikanya Lugaba yeeyita First Son. Salimu Sale, Natasha, Diana, Patience, Karugire ne Odrek bano babadde mu meeting eyo. Biki baateesezzaako mu meeting eyo? Bonna nga bassa kimu ng'enkuyege bakkiriziganyizza ebintu bino wammanga babimalirize nga tebaagala kintu wadde ekimu ekibasumbuwa. Mumpuliriza bulungi nnyo. Family eno ey'abatujju ekulembeddwamu the Chief Professor Assassin ne mukyala we Mama Assassin Janet Kembabazi bakkiriziganyiza to phase out or to wipe out the Baganda. In the meeting which was held yesterday in the State House in Nakasero, which was led by Yosef Bahabura, the son of Karekezi, Janet Kembabazi, Muhosikanya Lugaba, Salimu Sale, Natasha, Diana, Patience, Karugire and Odrek, but they both agreed to face or to wipe out the Baganda in Uganda without fear of favor, and to wipe Baganda off on the map of Uganda. And they agree on the following methods to be used. Who brought this idea? It is the Mama Assassin who brought this idea. Who is Mama Assassin? Is Janet Kembabazi. She's the one who brought this idea that we must face or wipe out Baganda on the map of Uganda by using the following methods, and all as the first assassin family they agreed together as follows. In the final phase out issue, we must first put in place the land bill, which exactly that Yosef Bahabura, the son of Karekezi, in the bloody daylight today, he came out and mentioned it that the Maryland in Uganda is useless and we should abolish it so that the land belongs to the government. All along I've been informing the Baganda and the entire Ugandans that Museveni and his entire mafias, they are feeling very bad that the Baganda or the Ugandans, they have ownership on their land. So now Museveni and his family, they have a plan of phasing out the Baganda and grab away their land. Which means that whenever all you are supporting NRB, you are supporting NUP, soon or later, the parliament, through Jacob Olanya and their mafias in the parliament, they are going to pass the land bill, which gives the mandate to the first family to abolish all the land titles. That means the government is going to own the land in Uganda, so that all of us, we are going to be tenants. Ndoza mukitegedde bulungi. Munkola yemu, omwami ono avuddeyo misana nga tewali amukase ng'asekereza ng'enkuba ng'asekasekanga omusana ogwaka ng'enkuba yakamala okutonnya. Abamanyi ebifa mu nteebereza y'obudde, waliwo akasana ke tuyita engonti ezaala. Enkuba akasana kasooka ne kaaka bwe kati, ekire ne kikwata ekidedde ne kikwata omusana ne gwaka. Kati ne Yosef Bahabura bwe yazze bw'ati kolo ku Heroes Day n'agamba nti mwabagala ebintu by'ettaka mu Buganda simanyi ettaka lyonna ettaka lirina okugibwawo kubanga ettaka Abaganda mwepankapanka nnyo n'ettaka, so tugenda kujja ebyapa tubijjewo tagalidde mu gavumenti. So eno first issue gye balinawo mu kino bagambye nti bagenda kukozesa bapapeti baabwe
mu parliament okuyisa land bill basobola okuba nti batwala ettaka lino lyonna muno bagenda koyisa ennamba zaabwe ez'abantu abali mu parliament okuba nti bayisa etteeka lino bakkiriziganyiza n'ekirala nti bagenda kufezinga out olulimi Oluganda lwonna lugibwe nga tekyali lwogera nga ne bwakusanga oyogera Oluganda kigenda kubeera kizibu nnyo okuba nti ona kiyinza okuvunaanibwa okuba nti obunaanibwa okwogera olulimi Oluganda mu Uganda tubanga missoni yaabwe bweri. Kati mukulu kansooke male ngene kutuziwa mukulu yose tobahabulwa ntabani wakalekezi kwegaggo bobeera awo n'omutwe gwo omwetolovu okukulinga ensujju zino ez'enkokoto ne mukazi we yakoma mu siniya 2 ngere n'endowooza ya munguuba ne famire yammwe yonna etawera bantu 20 mwe ne mulowooza nti bannayuganda mugenda bateka mu kitolyo mu batwaleko ettaka lyabwe. Kati mukulu kankubuulire amanyi kye bayita kajjampune ebyobufuzi byo musobola okunywa amandaazi gammwe musobola okunywa ebyo naye ekintu kye bayita eggwanga okutwala ettaka kintu kyanjawulo nnyo. Abantu bali mu diaspora bali mu kukola bagula amataka bazimba amayumba gaabwe bateekeko ebintu byabwe gw'obajjagala okubi bajjagira obayogera twala ttaka ne mukazi we alina amagulu agamuyika agamulinganga yeno enkoko tetanywedde ali amutudde musuteesa kutwala ttaka maama yose eri bakuziika mu 6 Janet bakuziika 6 Janet gwe mukazi gwe mama assassini ne professor assassini yose tibahabulwa. Let me warn you before you are tempted. Uganda nene kumwe bana Uganda banji kumwe omanyi waliwo okulota nga olonda sente ne bakanga nenga in the reality tugenda kulonda sente ezo nze ndabanga kimuliko. 1 munnange temusobola kusaanya Uganda natwala ttaka lya Uganda kyekisooka. Ekyokubiri Janet bobolo tofuka ku buliri ng'oli kasozi zukuka tosobola kumalawo Muganda. Museveni bobolo tanti osobola kumalawo Muganda n'okutta Omuganda olota kansa baakuluma mirempekezo bobo oyina eddalu ddayo Belarusi bakujjanjabe. Muhoozi wakatandika okwavula oyagala kudduka kuyisa muzikiti omuzikiti gwakusooka mu bulamu bw'ensi oyagala kujja omuzikiti mu kafamire kammwe ak'abantu abatategera bawumba tuutu njagala bagamba ekigambo kye kimu ekizibu kye mulina mulooleza nnyo kumpi. You have the low thinking capacity whereby you discuss things on paper and you think things are going to be easy. There are some times when force doesn't work. You understand? So for you, you think that having guns and having the entire parliament on their side, that you are going to enforce the entire parliament or the entire Ugandans to wipe out them of their land. Bambi musaga. Musaga. Entale zirwanyisibwe entwalo z'Abapalestine n'Abayisirairi ziva ku ki? Sittaka. Omuganda gweyagala okujja ku ttaka litwale. Omuganda yakuleetawo wooli. Omunyolo gweyagala okujja ku ttaka okuba kuliko amafuta. Omunyolo yakulwanda okuleetaawo. Omutolo gweyagala okujja ku ttaka omutolo yakubeezezzaawo awo. Omwana wa Nnambi gweyagala okutwala obuwanga bw'ennono bitwale. Yakubeezezzaawo awo. Kati njala tumira kuba NRM mwenna abaliyo nga buli omu alina ettaka lye. Mubye lingi nnyo bwe bajjayo byapa mujja kuba temukyalina land ownership kitegeeza ki buli omu ojja kuba nti olina okugumya munno nga bwe kiri naye mukulu kankutegeeze ebintu biri byotasobola kuwangula mu nsi muno. 1 olutalo lw'eddiini n'olutalo lw'ettaka. Nkiddamu Museveni, there are 2 things which you can't win as a human being against your fellow human being. The religious war and the land. Those are the 2 things which are very difficult. Naddala ng'olwanyisa population y'abantu. Ekisinza okutta abantu mu nsi yonna bakiyita ddiini. Ekyokubiri ttaka. Kati mukulu bakutenda okudduka tojja kuyita wo. Nina mukwano gwa muyita Ssaalongo Gamulengejja. Olulimi Luganda nnyo Ssaalongo Gamulengejja. Museveni weetadde ku bunkenke bw'otamanyi. Njala kugamba ekigambo kimu. Akaseke kakulema okumaanyi okukamala ebyoya ate yojja wekaniikiriza mbalete n'eŋŋaŋa.
kwegamba n'olaba akakolwa nkazanyira musiri ogwateganya bannyinigo nnyini kajjagalaza obugulu mukulu nsuubira oba okoye okubeera mu Uganda ennaku zino ezisigadde mu bulamu bwo nga tonnava ne mutabani waakooye ebintu bibiri eddiini n'ettaka ebintu bibiri bizibu nnyo kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazanyira mu musiri ogwateganya nnyinigo nnyini kajjagalaza obugulu nti akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya nga tojja weekaninkirira mbu muleete neŋŋanga gwe ku ttaka nga ne mu 1800 omuzungu yali mu okujjawo Buganda ne tujja mu 1900 nalimu okujja Buganda ku ttaka tuzze omumpembe obote atuliddemu olukwaganya ettaka limulemeredde Amin Dada azze okulwanyisa Buganda okubujjako ettaka limulemeredde tuzze ku batitookero bonna ettaka libalibegere munnange ojjembu ate otwala ettaka n'Abaganda bajje ku ttaka balemesa ensi mukulu omunyankole n'agira ngu twale mana wakicyenga wakikunda ebintu ebi eddiini n'ettaka kulukutu za misota zigenda na miggomeka kayense kabaka kayemba nantabuulirwa yasaabalira mu lya ggumba mukulu simanyi lwaki mwe mutula mu nnyumba bwe mutula mu gye musitamireyo ne mutandika okulowooza nti mwe musinga okutegeera ebintu bibiri eddiini n'ettaka ebi binoonyerezeeko nga tonna Windows mwe mwetaaga window update ate mwetaaga Windows 12 according to my assessment and my research you need Windows 12 to upgrade your thinking capacity mwetaaga Windows update buli omanyi bagamba nti sebusiru bwanjuka zirumannyinizo naye nga bw'anaafa zigenda kulyawa kati gwe weetege mutwala ettaka lya ati mwatunyalira mbwenu mwatunyalira but one way or the other we shall meet and we shall know who is who ekyo kyo nkikubuulidde nyenze maaso mwagenze mu meeting yammwe yennyini ne mugamba nti Abaganda bonna already abali mu makomera abali mu self houses oba torture chambers wepo ne mu bifo ebitategerekeka watodde message n'ogiwa batamanya ngamba bo bamalizibwe balime kudda nga balamu eno first family meeting gye batudde mu lunaku lw'eggulo you all agree that all Baganda who are still in torture chambers, prisons, and in unknown destination or places, they shouldn't come out when they are still alive. They must be finished. Baganda. Nyenze maso. Era mwagenze ne mukkiriziganya mwenna abalina Windows 0.5 GB RAM ne mugamba nti the so-called rich Baganda who still have some little money in Uganda, all eyes are on them. So this message goes to all my little brothers and sisters, most especially the Baganda, who are still transacting businesses in Uganda, and you have some little money with you. Please be very careful. The first family, they agree that all Baganda who are still have money, and they are still doing businesses in Uganda, they must be eliminated slowly, one by one, so that they all get wiped out of business, so that they can implement their mission of taking each and everything as they plan. Remember, in the voice note of their first son, the son-in-law, Audrey Kurawogo, he mentioned such statement. So don't be worried and don't be fooled that such statements are still available in such meetings, because they all sit together and they agree how to treat and how to finish Baganda.
They went on and say that we have been having a problem with their Centenary Bank, Uganda. That, as we know, that Centenary Bank, it had been a resistant bank all along. They had been managed by the Baganda Catholic Church. We managed to penetrate into this bank, and the bank is on average of collapsing, because it is the only bank which we all along yearning for, so that we can bring it, so that we can do whatever it takes to bring down that bank. So ekyo nakyo mukitegedde nti abantu bano baddenga ebbanga lyonna balubirira nnyo okulaba nti baleeta Centenary Bank ku bigere byabwe, nti badde ekumibwa era ng'emanagingibwa Abaganda Abakatuliki ab'enkanamu, nga mwe mwali omuntu eyali yagitandikawo omwami bamutta recently n'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga badde abalima ba banki nga bagitambuza bulungi, bamala bayingiramu, era kati banki bagiri bulungi nnyo, era nga nabatereka n'okujja ensibi mu kimanyi bulungi nnyo ti banka yayingiddemu nabe era mwegendereze nnyo. So Centenary Bank nayo bagambye bagenda gikuba ekigo naye be nga tekyategerekeka, kubanga yimu ku banki ezibali zisingibwamu eggwanga ery'Abaganda n'Abakatuliki ab'enkanamu abalinamu ssente empya n'enkana. Nammwe ababanka nammwe mukitegere wano nkubira Obukatuliki bwonna n'amadiini amala musobole okuba nti mubeera bulungi nnyo nga mwetegereza ebintu bino. Mwalabyeko akatambi ka Ssaabasumba oba Ssaabalabirizi wa kkanisa ya Uganda, Omukulu Kazimba Mugalu. Nakugamba munnange mu Kazimba Mugalu, okusula mu garage tekikufuula mmotoka. Abantu bamudiringa nabo tembamanyi. Okimanyi bulungi nti ettaka lya Church House lyabbibwako n'okimanya. Obadde tokimanyi nti Equity Bank ya Janet na First Family, obadde tokimanyi? Obadde tokimanyi? Obadde tokimanyi nti Equity ya Janet ne First Family bananyini bank eyo babanja? Kati nkubuulira ku bwavu buno buliwo. Kiyinza babeerera ekizibu ennyo okununula bank eyo n'ettaka lyayo, kubanga where it is a strategic area. Museveni wasinga okwagala waliranye Bank of Uganda Kabozi Kubiri n'ekibuga wakati. Kati okujonga mukugenze mungenze tabo wasene musasule ebbanja eri. Ne Equity gyemmanyi nga Janet yagikulira ne banne. Bwe muterwane ko bank egenze. Museveni yasinga okukola byasinga okumanya. Byasinga okumanya. Babuze buzo bafuge obatwale maaso. Message eddako. Bano bakkiriziganyiza lumu nga nkuyege nti akakodyo kaabwe ke baakola mu kutambuza emmere COVID nga yakatandika, ebintu baateeka mu mmere eyo, eddagala bakakozesako okukuba abantu, n'enteekateeka ey'okutambuza kanyo kawulire mu ngeri esoboka, nga bakozesa restaurant, amabaala n'ebifo ebisanyukibwamu awamu. Sofa esystem gye bakakola egenda bakolera. Kino nkibaddira bulungi nnyo. Abantu abagenda osinga okufa mweno period ey'emyezi 6 mpaka mu January, 90% bagenda kubeera Baganda kubanga bakola enteekateeka gye bali. Kino kye mulaba ekitambula mu simanyi ssenyiga 19. Wow, it's just 10%, but 80% system bagikola dda. Nze kati gana mawulire gemba mbawako just ndowooza 30%, but 70% amawulire agatafuluma agatambulira underground commission ez'okusanyawo bannayuganda mangi nnyo. Kati mukitegere nti mbagambye okuva mu katundu kano abaana bangi bagenda kufa, abakazi bagenda kufa, abantu bagenda kufa, naye nga tebafa kiri kijja kuttako 10%, but 80% ku 90 bagenda kuba bafa katwa nga bakatabulira mbaki wano mu mwana wa Nambi. Naye kino tekyeyibaaza Abanyolo, kino kyekyeyibaza Abanyankola bakyalimu empekembera, tekyeyibaaza Abatoolo, Abasoga, Wepo n'abantu b'omu mambuka ga Uganda nzijaawo, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bagezaako nnyo okuzimba ekisenge wakati waabwe Abanyankole, Abanyarwanda bali mu ggwanga baali wamba n'abantu b'omu mambuka. Era bagambye nti bw'oba nga wazzeewo enteekateeka ey'okukyusa obukulembeze mu ngeri enkyamu, tebasobola kukkiriza kuwa Muganda buyinza, lwaki babuzeeyo mambuka. Y'ensonga lwaki bakoze structure okuva kwa ggulu okutuuka wansi, batandika okuteeka abantu baba abo mu North. Naye kino babataddeko bbula oba bataddeko akatambaala ku maaso.
Mundeno baba terayo Jerusalem Sarako and Naho George Jali ali mu kugula ttaka na nsimbi n'okusenda abantu ku mataka. Mu kino okwata ensonga zino bagenda kozesa omumpembe gwe bayita Jessica Alupo gwe bayifadde was vice president. Bagenda kozesa omumpembe Jacob Oranya, bagenda kozesa Winnie Doti, Mike Mukula ne Samu Engola okutwala ettaka ly'abantu bonna omambuka ga Uganda. Kino kitegeeza ki nti oli omwami aliyo Salimu Sale ali mu kusiga nsigo. Bano bagenda bakozesa okutwala ebintu by'abantu bo mu Northern Uganda omuli amataka ebyobugagga byabwe na buli kimba kitwale. Guwebuze sibamba boza ba Northerners. Salimu Sale azaliba mu North. No. Lwaki aba Northern abali bekwatidde wamu ng'abantu? Lwaki omuntu atabazaalibwamu agenze kula yoki? That is a big question. You must ask those questions and get answers before it's too late. So my brothers and sisters who are coming from Northern Uganda, please be very careful. There is a mission of grabbing all your land and eliminating some of your prominent leaders. Most especially those politicians who doesn't agree with Joseph Trasson and son of Kariches. Be very careful. This well-planned camouflage of giving you the high positions in the government is just to blindfold you that you be happy. You think that Museveni loves you. But behind the curtains, they have their missions of taking the entire land of the northern part of Uganda. So, giving you Jessica Alupo, giving you Oranya, giving you Nyedoti, giving you Peter Okech, giving you Samuel Ngora, and giving other position and what? And this is Anita Among. It's just to blindfold you. That is people they like, but they don't love you. Behind the curtains, they have the mission. Their agent is Salimu Sale, who's already in northern Uganda, making grassroots work. That's exactly what they did in Luwero. It's exactly what is taking place in northern Uganda. So, blindfolding you, giving you high position in government that you so that you can be very happy, but you don't know what is taking place in your region. It's going to be late for you to come out to cry when we've already given you the information that these people, they are planning to grab your land. Make sure that you wake up before it's too late. They did the same to Baganda. Right now, they are doing the same. They are doing the same thing to you. Remember, when these people they came out of Bush in 1986, they did the same. The vice president used to be Muganda. The prime minister used to be Muganda, and all the big prime minister, vice president, government bodies like authorities, ambassadors, and even loving the Baganda and giving giving Baganda big positions, employing them, but in the return behind the curtains, they were just camouflaging, planning something big, which is taking place right now in Uganda, whereby our Majesty, the Kabaka of Uganda right now, is under custody. The Uganda land, almost 70% is taken by Museveni and his family. Now he's planning to grab to pass the land bill in Parliament so that they remove the land ownership in Uganda, whereby you might be having a land title, but it's going to be useless sooner or later. The same thing now, they're doing it right now to all Northerners. They have already given you big position in the government, but behind the curtains, Salim Sale is doing the grass work, planning something unusual in the northern Uganda. So please be very careful, the Northerners, because land grabbing is still at large in your area. Wanono wenjagala otegeeza bana Uganda mwenna naddala abali ebulaya n'abali waka mwegendereze nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ekyono omusajja abantu be yalonze sigenda boogerako. Jjukira nabagamba nti agenda kulonda cabinet ng'esesa, ekyo nakibagambirawo first time bagenda kulonda cabinet ng'esesa. Naye nze njagala bagamba nti ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda mubyetegereze nnyo kubanga bingi nnyo. Njagala kubagamba waliwo kye njagala bagamba. Okay. Ku Friday, that is the day after tomorrow, Twina Diaspora online demonstration. Ngenda basaba na Uganda mwena bali mu diaspora n'abali waka, please mugule MBs, mubere part of that demonstration.
twagala okuexposinga Yosef tubasome mutano wa Kareches worldwide to the extent IMF World Bank n'ebitongole bidemu wa sente tebajja bagamba nti abasirikale tebalina sente oba bambe ba parliament tebalina sente mwe mulino kikola okugamba IMF World Bank World Health Organization n'ebitongole bidebinzo kwa Museveni sente baleme wa sente kuba sente bazikozesa bubi ekintu ekigenda maaso mu Uganda njagala mu kitege nti on Friday there is online demonstrations ezigenda okubeerawo era bagiranze dda so njala ko bazannyo baganda bafabera ku Twitter mwenna abakola omulimu guno oli mu Masaba Faustin omuli Manja Fauz ab'ekyoto abolujjuliro ne pages endala mubalikola omulimu guno era mugende maaso nga mugukola njala kuba kubiza mugulewo Twitter accounts nga mu demonstratinga ebigenda maaso mu Uganda nga mu exposing government y'omuntu Yosef Tawasem tano waka nete muvuma ku Twitter tebavumirako ekyokubiri buli munna Uganda nzize mbagamba ebigambo bino wammanga nzize mbagamba banna Uganda muve mu akediza abasajja banne mugaana ne mbagamba mufune system managing embeera zammwe za bulijjo ne mbagamba mufune ebintu ebiri basic bye mbamuteekamu ensimbi zammwe gamba ng'okulera okulabira famire zammwe ebintu by'okuweerera abaana palete musooke mbiveeko ne mugaana nga nze nakyenengera muweeredde abaana tebagenda kufuna mirimu in the first place 2 tewakyali quality education mu Uganda yonna Janet yagitta 3 akedi z'abaana be babawa loan bannannyini akedi business bazisa bataddeko emisolo mingi ne mbagamba munva mu akedi mudde mu Kampala suburbs oba wakisoba mukono ne mugaana okuwulira kati mwasasudde billions and billions of money amasomero bagaggadde ani ageininze ntera okubagamba nti wandikola ekintu okulumya gunoowuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza muzijemba kati basajja bantu tebaasoma naye nga beefuula bata abaasoma nga mugamba nsaaga omusajja yavudde naga nti Uganda tuli bubi era tudugadde eggwanga kiki ekivuddemu n'abagamba the moment you come out publicly and you announce that you are looking a country and you have announced to the world that you have coronavirus in your country, some countries are going to ban some of your services. It has appeared today right now. All our brothers and sisters who have been working in Arab Emirates, United Arab Emirates, have been blocked from getting out of Arab Emirates and coming back in Arab Emirates, starting on Friday. Echo bakigaddewo. Nchiddamu batana kitegeera. Nti okuva Yosef Tawasem tano wakalezo yalangiridde nti agadde eggwanga. Ensi ezimu zirandise okuteekawo kafyu oba ebiziyiza abantu banna Uganda gye bali bakolera emirimu okuddayo. We twogerera eggwanga lya United Arab Emirates tutegeezezza nti Uganda ng'ensi bannansi baayo abadde balina okuva Uganda oba okugenda mu ggwanga eryo okutandika n'olwokutaano olunaku olukoosenkya tebagenda kukkiriza kuddamu kuyingira ggwanga eryo mpaka nga waliwo ekintu kyonna ekibategeezeddwa ebagaddeyo. Olina ensi nga 80% abavubuka bali mu myaka 18 okuma ku myaka 30 balina mirimu bali jobless. Bagezaako nnyo okufuna opportunity egende bulayo okukola emirimu. Otandise kuva eri okalula amaaso oyogera ebigambo bitakwatagana kubanga wayiika Windows eggaddwa ng'oligadde. Mu kuliggala ensi zigambye nti bwe muba mulina ekirwadde ekyo temujja batadde biziyiza abaana b'eggwanga baziyiza teri nsimbi. Kitegeeza buli munnayuganda yina abadde agenda okugendayo ate si ye yokka. Ensi endala zigenda gaana ku bantu okuva mu Uganda okugenda mu nsi endala n'ava mu nsi endala okugenda okuyingira Uganda. Kitegeeza Museveni in simple mathematics. Where did you study, gentlemen? You lock the nation. You don't have cash at hand. The only thing which you have been gaining money from is tourism. Now all tourists are blocked. They're not going to enter Uganda. Ogenda kuja wase. Brain is a monk. Kwega notunulira akakolwanga kazanyira musiro gwateganya banyini go. Teri muntu asobola kujja mu Uganda eyo kati. Teri asobola kujjayo. Teri muntu asobola kujja. Abazungu obegobedde tebagenda kujja. Teri tourist agenda kujja wa mulambuzi na agenda kujja. Teri ne babanga mu nsi nga ayagala kujja tasobola kujja kubanga kyamanyite eggwanga liri disorganized buli kimu. We are already in political turmoil. Tuli mu political turmoil nti abantu bali unsettled. Tebamanyi kiddako. Omusajja tamanyi kyakulya, tamanyi kyakunywa, tamanyi kiddako.
Ekirala n'ogamba nti oblockinze intercity or interdistrict transport movements. Wait a minute, mutegeera lunaku ki? And who planned all this? Tokiza muntu ava Kampala genda Ntebe, tokiza muntu ava Kampala genda Mukono, tokiza muntu ava Kampala genda Wakiso, Wakiso tagenda mu Mpigi, Mpigi tagenda Luweero. Mwasomera wa mbere kijje muli atujima abaana baffe. Munywa bivuguto, munywa biki? Kati kambuze ekibuuzo kimu. Wataddewo lockdown n'ogamba nti otaddewo oba blockinze interdistrict transport movements. Abantu abasinga obungi mu Kampala babeerawo ku system gye bayita zenkolawo zendya, double Z system, zenkolawo zendya. Bolokinga eggwanga n'oga temutambula kuva naku. Njala kubuuza ekigambo kimu. Abantu abalabiddwako mu paaka za taxi eza basi nga bafuluma eggwanga nga bali mu bungi obuyitirivu. Mu system oba mu protective methods or systems oba mu SOPs eyo mwasose ne mugirowoozaako gikolako nti ekola batekola. One, it was massive. Abantu bakunganye bayitirivu. That means abantu abavudde e Kampala wali COVID badda mu byalo abayitirivu within those 4 days bagenda kusiga the entire nation bubanga gyali. Bonna nchiddamu okujonga taliyo tosobola kungamba nti wakkiriza abantu bava mu Kampala bagende mu byalo bonna ngate okimanyi nti obulwadde buli mu Kampala kati almost njala kuga nti akadde k'abantu kasaasaanye. Are you preventing senyiga 19 or you are promoting senyiga 19? If I may ask, were you promoting senyiga 19 or preventing senyiga 19? Almost million bili ez'abantu zasaasaanye zagenza up country. What if they are affected? What is going to happen to those people in the villages? Do they have money? Do they have treatment? Do they have hospitals? No tunuulira oli ono atwine yasoma diguli ba yako kukula nvu kutundula nvu zalya simanyi masomera ludda banange. It was just a simple system. Yes. Teri muntu ava mu Kampala kudda mu kibuga kirala. Nti ekitundu ekiri gazetted nti ekyo mukimanyi kijjuddemu teri muntu avaamu. Muyingize mbasawo nakebera abantu nakubawa ddagala nakuteekamu bintu byetaagisibwa. Naye kati mwatadde abantu bakyagenda n'ekyo bakyagenda bagenda tambuza obulwadde. Ekyo nga nkimaze mwanti mwasoma eddagala. Mwasoma eddagala. Mwayika Windows kubanga temumanyi. Ogambye eggwanga oligali naye mu nnaku z'omwezi 10 tetugenda kukkiriza motoka muntu kuva mu district mu district kyokka batadde for 4-5 days bali mu kulinnya basa bali balinga binyera batambula n'emikutu balina mask bagenda mu byalo. Kiki ogenda otwalya abantu mu byalo? Ngamaliriza. Eno message njagala egende bana Uganda mwenna tebabalimba nti mu Uganda mulimu abayekera abatta abantu. Government y'omumpembe yose tabasira mutano wakati ebadde etta abantu okuva mu 1964 mpaka n'olwaliro ekyatta. Era bana basajja beekuba endobo ne baloza mutetutegeera. Diversion zibakola okwogeza abapoliisi n'okukola ebintu ebyekisiru nga tusobola kwatalayizinga bintu bino. Tusobola obyanaliza nga tutegeeze ensi kyekituufu ekiriwo.
Jeno Katumba Wamala muganda wange njera kutegeeza kigambo kino nakuwa amagezi drone zigampa goba okola naye simanyi lwaki tonnakola decision. Mission y'abana abasajja baswadde but for the first time ba missing the target nenga ate buli kimu wakitegedde. Jeno Katumba Wamala muganda wange nze wankubadde obadde okola obuvuyo bungi nnyo weerabidde baganda bo naye obulamu kintu kikulu nnyo ate omuntu obeera mu kaseera akazibu omusaasira. Muganda wange stories zonna oziwulira ku TV oziwulira ne bakubira amasimu oziwulira. Museveni ne mutabani we Muhoozi ne Odrek Lwaboge bali bagala okutta era nege bakwenda ku kyenda noza wazitegedde. Ekyokubiri ntegezeddwako ku drone yemu ngambye nti ddayo wetegereze obwongo bw'emabega akavuyo akaliwo wakati wa bode yakutwala n'omulala yavaayo kwogera ebigambo ebyo. Ekyo kimalo kiteeke wali gye bakutwala okufuna first aid. Abasawo abakusookerako bamanyi who are they? Drone engambye nkubuuze abasawo abakusookerako kuwa first aid who are they? Baani wali wamanyi? Drone engambye nkubuuze bibuuze bibiri. Ekibuuzo ekyokusatu Drone engambye Jeno Katumba Wamala okimanyi bulungi nnyo badde mu system eno ngero kimeti ADF teriyo ADF ya Museveni kati Museveni n'ava n'aga nti emundu ebadde ya Ssejjero Katumba Wamala ya ADF. Let me ask you one simple question. You said Bahabura Tabasiba the son of Karekezi. Mu forensic system of investigating or investigations ate muleme kusiruwaliza abantu ne police muleme kusiruwaza abantu. Tosobola kuŋŋamba nti emundu eyatta Kigundu ADF yagikozesa Meja Kigundu eyatta abiriga ya ADF yatmutta eyatta Kawesi ya ADF eyatta Mwoyo gwanga Kirumira ADF mundu yemu. Ngera kubuuza mwagambye public nti emundu ene eyadde Katumba Wamala it's the same gun. But let me ask you one question. Bwe batta omugenzi abiriga emundu yafulumya amasasi agasukka 20. The same gun bwe batta Kirumira yafulumya amasasi agasukka 20. The same gun eyatta omugenzi Philips Kawesi yasussa amasasi 20 agamutta. The same gun eyazza okuba Katumba Wamala yakubye amasasi 50 mwana. Emundu eye emwe erimu amasasi ameka? If it is the same gun, that gun has many bullets. That gun has many. That gun, which is used by ADF to kill public or prominent Ugandans in Uganda, that gun has many bullets. Have many bullets. Kukawesi bakuba masasi mayitirivu nnyo. Mundu yemu abirigane kuba masasi mayitirivu. Kirumira kuba masasi gegamu. Ezeku abirigane kuba masasi gegamu. Emundu tegwa masasi gegamu era gebakozesa okuba nono garega mukubye. Mbuuza bana Uganda namwe mwewulirireko. Emundu yemwe ye DF the same gun. Yatta Kirumira, yatta Kawesi, yatta Abiriga, yatta ne Meja Kigundu. Kati nenga buli mumba mukuba masasi agasukka mulimu. Tumanyi emundu wano, emundu ya bulijjo erimu amasasi agatawera nduzo tegawera na 50. Kati emundu eyo eyina amasasi nga gali generated okuba nti amasasi gegakuba abantu abo teggwa amasasi.
era mu mutegeera mutya nti emmundu y'emu n'amasasi ge gamu. Kyekibuuzo. Mutegeera mutya nti emmundu y'emu n'amasasi ge gamu agabadde gazze gatta abantu abo mu mmundu eyo. Kubanga emmundu eyo amasasi gali gaberako serial number. Mwagala tugane amasasi ago gafanagana agabiriga, gafanagana agajjana aga kigundu, aga kaweesi, aga kirumira. Era mutugamba nti ADF eri mu Kampala, mutugamba nti ate n'ekirala mutubalemu ku magezi. Kamera zonna mwalagira baziggyeko mu radius ya kilometers 2 era tewali footage alaga. Mwagala tugamba nti era kamera kwa olunaku zaali tezikola. So ebyo ebyange sijja kuyomba nammwe kujjako bategeeza nti ekibozibozi ekibadde kitambula ku social media ekya propaganda ati Kyagulanyi yafunye ssente, ekyo kikyamu. Ekyabano bazza mu masomero ekiri gye muli abazadde mwandibadde muli kuuma ssente zammwe. Ekyebintu ebijja bingi nnyo mubyetegekere. Ekisembayo ekya cabinet ekibateeka nnyo mu excitement mubeera abwe mutu mugitunule butunuulizi. Ekyokuna mugulewo Twitter account, mugende mu bitongole birina okuwandiikibwa, mubiwandiikire, mubitegeeze ensonga nga bwe zigenda mu Uganda. Sobola okuba nga tufunako ko omwaganya. Kubanga n'abammemba ba parliament saazino muli mu kusanyuka mwalondibwa nti mwena sente zigenda basasula. Bakansala kye kimu. Ne baminisita bennyini abalondeddwa tewali nsimbi zigenda basasula teziriiwo. Kitegeeza ki? Mulina okudde ku drawing board. Drawing board yerwa. Kati muna Uganda nga mmaliriza. Bw'obanga obadde oddukanya business. Business mu kaseera kano sooka ogireke. Akasente koolinawo sooka oddeke wammwe okalimemu emmere. Kubanga emmere kintu kikulu nnyo byonna. Musooke mwesonyiwaako eryeza. Ekyokuzza abaana mu masomero musooke mukireke. Sente zammwe muzisevinge. N'abalina looni mu banka muzisavisinge, mugye ebintu byammwe ng'obudde bukyali. Ekyokutambula ekiro n'okuzunga okunywa omwenge musooke muve ku mwenge. Ekyokusatu, bw'omanyi nti oli musajja Muganda, muwala Muganda, ng'olina gy'oli, nkugamba nti embulire tefa yonna ate jansi teribuuka na nzige. Manya obunaku bwo ate mwebereremu. Ne bannayuganda mwenna gye muli, mukimanyi nti Uganda bakwatako. Naye njagala mubeere beegendereza nnyo. Abambeere bakalaba ng'obwana bw'omusota. Bwe bakava mu kisuku kalumirawo. Emboozi ezisinga obungi nzoogedde ku social media kuno era mbibabuulidde. Sina nnyo bingi bye ngenda bagamba okujja nga nze ne security alerts ne information endala. Mwegendereza nnyo. Entambula zammwe. Wanga poliisi kati terina nsimbi bagiwadde omuliro gwa kujja kubabba. Ekiro bamanyi bakwata mu nsolo bajja mu ssente. So mwegendereza nnyo. Sina bingi bye ngenda bagamba. Kujjako bategeeza nti bw'oba okyalina akasente nga gw'oli osobola okuddukanya business so you can continue, but please bw'oba olina akasente wandisose n'okateeka ewantu n'okainvestingamu emmere n'olima. Mwaba kyalina amaanyi agakola business, if you can proceed, but bw'obanga oli tokyasobola wandibadde osooka n'owummuzaamu. Ekisembayo, gwe nga ggwe omuntu sekinoomu bw'otunuulira embeera egenda mu maaso n'akavuyo akali mu Kampala mu Uganda, kikuwa kyakuyiga ki? Ku mbeera y'ebyobulamu ebiri mu Uganda n'amalwaliro, mbadde mbasaba mukendeeze ku ntambula zammwe ne famire zammwe leke z'exposinga, famire zibeereko ewaka. Abaana bajja kusoma gye bujjakokko ne kati essaawa zino.
musale pressure abana bajja kusoma abana bajja kusoma mukendeze pressure kyemuzanyira kote mukendeze pressure Mukama 13 mpeera tusinkana olunaku olulala ndowooza enkya tomorrow the Thursday Friday waliyo on online demonstration okay enkya kanzije tukole program open roof discussion nga yammwe nze sigenda kuteesa kuba ku Friday sigenda kuokupayinga social media president n'abantu bagenda kubeera ku online demonstration ku Friday kati enkya kanzije mbawe open roof discussion nga mmwe kenyini mumuteesa zigenda kubeera open discussion nga yammwe mumugenda kuba masimu nga mwogera ku nsonga ezenjawulo but provided towemula tovuma just articulate issues and explain kyembasaba temuwemula temuvumula ku lwenkya egenda kubeera open discussion yammwe strict yammwe bannayuganda buli omu jalo ojja kuba essimu ngenda giteekako essimu gyenteekako gye mukubako gye sitaddeko temugikubako muli mu nsi mw'onoosinzira okukuba newe olya kuliko atesaba mbi tokuba mukitegedde bulungi enkya ngenda kubaleetera open discussion naye ngenda kubeera open roof mwekye mwemale goga mwogere ensonga zammwe olunaku lwenkya kuba ku Friday sigenda kukola wajja kubeerayo online demonstration so tugijumbire nnyo naye enkya egenda kubeera open discussion nga bena basuubiza bwena banfunye information njagigattako naye as tomorrow tugenda kubeera ne open discussion ndoza mukitegedde bulungi so mukama 13 mpeera please bring to that guy kojja brought the so ndoza kyekyo bannange enkya buli omu yeetegeke wagala obwongo bwo buli omu wagala obwongo bwo olunaku lw'enkya sawa yakwemala goga oli eyo bakufeze bakubbye gavumenti yakubbye bakusaza buli kimu kyonna emiramu mutandisa ogisibako nti senyiga 19 buli kimu genda kyogera olunaku lw'enkya sawa yakwemala goga ogwange ngumaze mukama 13 mpeera tusinkana olunaku lw'enkya mukama bankuumire at least give us 5 hours of open roof 5 hours saa 2 sawa 3 sawa 4 saa 2 sawa 3 sawa 4 angina about 3 hours egenda kubeera 3 hours open discussion 3 hours open discussion open roof buli omu yemale goga buli mwajja kuba oweebwa eddakiika 2 strictly 2 minutes to discuss kijja kuba kiwedde mukama 13 mpeera